Breaking news mu mawulire ge tulinawo abatemu abalala bakutte amajambya ne balumba essomero bayita Apax Seed Secondary School erisangibwa mu district y'Erira ne batematema abayizi. Abantu abatamanyikiddwa bakutte amajambya ne balumba essomero le bayita Apax Seed Secondary School erisangibwa mu district y'Erira ne batematema abayizi. Bayingidde ddoomu z'abayizi ne batematema bali. Bannange mujjukire ono omutemu yatema abaana waneggaba yabagamba nti nze niwe munanzita. Abala bangi bakyajja ne mu Uganda tulagawa kye kigenda mu maaso mu nsi yaffe eno bana Uganda eragawa anyway eno video kutusiddwako banafu abasanyudde bags bakabaka bakutonesa mu kampani emirirano basuubuza ate nayo sekinomu ku bbeeyi eri power basangibwa ku Top City Plaza edduuka liri ED 33 mu basement wansi okumanya ebisingawo bakubire ku namba z'essimu zino zola bagulu oba visiting account yabajetaagiza no wansi olabe ku bye batunda. Mahulire si malungi era ekyo kintu mbadde njagala kukyogerako nti omulenzi oyo oba omwami Christopher nti yagamba nti ne munanzita abalala bakyajja era amawulire agaveeyo bannange si birungi tetumanyi kiki ekigenda mu maaso ekitegeeza waliwo omuntu ali mabega w'ekintu kino nga yakipanga era ng'abo abantu basasule babasindika bajje bakola omulimu ogwo. Kigambibwa nti Christopher ono mbu mulwadde wa sickle cells nawulidde stepmother we ng'akyogerako nti tamanyi oba ze zimulinya n'akola ebyo oba abikola ng'ategeera naye stepmother we era yakoze mu statement n'agamba nti nze sirabangako mulalu ng'ayina ne agambye mbi yali alina iPad naye ng'ayina ki mweyinamu password agamba nedda kitegeeza byonna byakola akola abitegeera naye nga byonna bigenda mu maaso ampuliddeko nti pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alagidde nti omusango gw'omukulu ono bagutwale mu community awo we yatemaatemera abaana nti we baba bagutuuliramu baguwulire bamulekera abantu bamukoleko abange nze naawe naye nga byonna bikyagenda mu maaso waliwo amawulire agatali malungi sofa abantu abawererako ddala 11 bamaze dde okuba nga bafiira mu akabenje kano kabaddeyo ekiro kikeeseza lunaku olwaleero mu Lwengo district wabaddewo akabenje Sinotrak yatomeraganye ne Kasaba bus nga Kasaba bus yabadde eva Lukunjiri era sofa amawulire ge twakafuna abantu abali confirmed abafudde bawerera ddala abantu 11. Kitalo nnyo era kitalo ddala tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'abagenzi Mukama abenga abawa ekiwummulo ekirungi nga tweyongera okutunuulira ddala ebigenda mu maaso eno mu ggwanga Uganda byo bingi nnyo ddala. TikTok Luwilight azeemu n'akwatibwa tetumanyi oba this time musango ki n'ekigambibwa nti asangiddwa mu maka ge wasula era bw'atyo ne bannanga amawulire agaakagwawo ssaawa zino Luwilight bamukutte she has been arrested bamugye wuwe kati mu nnyumba wano we twogerera bamugye mu nju bamukutte she has been catched bamukutte bannange mawulire gannaku Luwilight musango ki this time around obumukwasiza naye nga amawulire getufunye nti ye kaweddemu dda nkuzeeko emabega ku baana abafudde olunaku lw'eggulo babaddewo okubanga babasabira wali kugaba community church era nga twalabye President Yoweri Kaguta Museveni ng'ayitira mu mukulu Balamu Barugahara yasindise million 40 nga buli family erina okuba nga efuna obukadde 10. Mbadde nkyali awo nefuna amawulire amalala nti ne pulezidenti w'ekibiina kya NUP ng'asinzidde Mutala wa Mayanja mbu yasindise amabugo buli family ng'erina okufuna obukadde 15. Abantu beggaba olunaku olw'eggulo President Museveni yabadduukiridde ne miliyoni 4 abantu oba omusajja ono yava mu Amerika eyakwata abaana b'abandi n'abatematema. So olunaku olw'eggulo President Museveni yasindise Minisita Balamu n'abawa miliyoni 4 nga buli family
sibe baana bana nga buli family bajiwadde milioni 10 tetwakomye okwo oba owa opposition Robert Kyagulanyi Ssentamu yasindise obubaka bwe era nga bwayitidde mu mubaka bali mwezo nga buli family bajiwadde milioni 15 wabula wano sigenda kwogerawo era sigenda kuggumizaawo President Museveni yatodde milioni 10 buli family ate omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva mu Amerika yayise mu bali mwezo nasindika buli family najiwa milioni 15 okuguma bagumire ku sente ezo sente tezigula bulamu naye bagira baguma nga bwe beerabira kiri ekyokuvibwako abaana baabwe so wano wembuuliza President yatodde milioni 10 ali mu buyinza omubaka Kyagulanyi Ssentamu yavuganyawo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga yatodde milioni 15 golowooza kiki kikulaga awo tuveewo era saagala kwogerawo saagala nakulowoolezaawo tuvuddewo nga tweyongera nze nkugambye nti mpolampola tujja kuba nga tukola ki nja kuba nga mbikutuusaako byonna ebitambula era ebigenda mu maaso nino mu ggwanga Uganda bingi nnyo betulina okuba nga tutunuulira era bingi nnyo betulina okuba nga tukola Makerere University waliwo okuba nga bawenja akalulu akaani agenda okubeera guild president w'essettendekero lino erya Makerere University naye nga tulaba nti embiranye ziri wakati wa former Miss Uganda Anna Tumukunde wamu ne Kadondi ono nga yakwatidde ekibiina kya NUP ebendera wabula amawulire agavaayo galaga mbu ekifo Kadondi kyabadde ayagala ate Tumukunde Anna mbu yakyesoze ate mbu guno mulundi gwakubiri ate nga akyesoza ono Anna Tumukunde kigambibwa mbu ayinamu omukono gwa gavumenti era mbu omutitimbi gw'ensimbi ayina mungi gwali mu kusaasaanya. She's showing us that she's part of the system. So for her, she went and talked. She even bragged, I got my permission from the IGP. And remember, she was the first person to ask for that venue. And to make matters worse, Hannah, that lady called Hannah, the so-called Miss Uganda, she wants to organize in that same place for the second time. Echo provoking people. Because aliko influence ya government, aliko influence ya banene mu government, but the students, the ball is in your hands. If you vote, if you allow to be subdued and your voice is taken, we are telling you because these are the facts. This girl was the first person to book that place. We have been advertising, at least you've been knowing. Then this student called Hannah comes in at the last moment, and she also wants to use that same place. And she used that place before, where this girl is going to organize actually it is called like the final rally. So Hannah gets permission from the IGP because they know they are in power. But the students of Makerere, Kadondi Jew, and I'm here to advocate and to call upon all the students of Makerere University. The rightful candidate is Kadondi. I'm telling you. You're seeing what is happening in Makerere. They want to turn the institution into a militarization. I don't know whether their plan is to kill people. I don't know whether their plan is... Now, tell me, how does IGP enter into issues of students? How? And we are asking for the security. Please, be considerate. This lady got permission. And the person you're protecting, that is Hannah, the so-called Miss Uganda, used that place even before. Now she wants to use the same place for the second time. Now that is not justice. So I want to remind you that today, this younger girl, beautiful girl, beauty with the brains, even around the other, no. This one is what we call beauty with brains. Beauty with brains. Awo tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo gye omukyala Maria Matembe ye yavuddeyo n'agamba nti ke kaseera Bannayuganda musituke
nti musituke mulwanyise impunity agamba nti kisusse. Want us to this time get out and demonstrate as a nation against this law. We cannot. I see you quiet. Are you fearing? Because this bill is taxing the poor women in the village, the poor people whose children have gone to, to make money, who are sleeping in Saudi Arabia, who are suffering all that, and they're supposed to send that money to their parents, take care of them, and then you, for anything, you call them foreigners as if they are better Ugandans than these people. This bill is going to cause chaos. Fudewo anakolekulo nabagambye nti mu message ya Easter Bishop we Masaka Diocese Jumba yavaayo nayogera ku bantu naddala ababeesibye ku bannaabwe nti be balina obbakiikirira nti tetwakulonda lwaki otwesibako akati nammere ndowooza akagato kamutuuse n'amanya nti gwe badde bagamba ayina wano obubaka era yanukudde. Saagala kumanya ani eyannonda ani atannonda. Bw'oba tewannonda tonneeyanjulira nkimanyi gy'oli. Katonda wange. Boneti bange tekuli yafuna 0. Neeyasembayo mu kalulu yafuna 5,000. Ez'abalonzi those abannamasaka. So if you come to me and say namerenzi saakulonda, don't introduce yourself to me. I've not sent for you. I know you're there. I'm aware of your presence. Kubanga abanesimbako tekuyadde no eyafuna 0 ate tekuli yafuna bululu butono bwomanyi resi ng'asembeyo ayina 15,000 addakaawo kakaaga addakaawo 2 something that nalubowa person 2 something sizimanyi bwenyisinga kumanya zange. So don't come to me ondeetera emboozi ezakaddiwa edda anti kakati ffe tetwakulonda kakati nze ndiwo. I'm the MP. I am here abanji be bannonda, and that's what politics is all about. Era gwe abadde tekimanyi ng'okulonda kupya gy'oli ekyo kibategeeza okulonda timulonda abantu ne wabaawo gwe walonze n'afuna bwe yafunye naye ate ne wabaawo ne Namere ng'abaamulonze be bangi. Let's get up, build this city kubanga tugenda gyo overwhelming erina population. Toka mutuuse munnange naye n'asalawo ayanukule Bishop naye nga byonna bigenda mu maaso nakutotolera emboozi engeri omukulu pulezidenti w'ekibiina kya NUP gye yagaanamu ssente ze abasajja bamuyiseemu olukwe tutuuka wa Kyagulanyi tumubuulira munnange taata maama wange abala biliyoni mmeka biliyoni 5 tutuuke wa Kyagulanyi atugamba sirya ssente ya kibi tugwamu amaanyi ne Kalule gwe kubanga Kalule mukwano nnyo gwa Bobi okunsinga. Bobi weni yatugamba kintu kimu bwe mba muli amalwaliro g'abantu n'enguudo z'abantu muzirye naye nze sirya ssente ya kibi. Ng'emulaba bagula ba bloga ne babagula saidi eno ne babagula saidi eno ne bagula saidi eno. Bobi Wine yagaana. Bobi yagaana omugula. Bobi yagaana okulya ssente. Tuva wano tugende eggulu. Twasimbula na kiro. Tugende eggulu. Omukulembeze mama wange olonaabaze babaze at least babaweko biliyoni 2 babalimbe nti omukulembeze akoze eki akkiriza nti omukulembeze akoze eki akkiriza. Tuva wano tuyingira eggulu. Tuba twakatuuka emisana ku ssaawa nga zaalinga 5 nga Segona ne balooya bomanya abakyagulanye nga babawadde biliyoni 4. Ennyonyi ebatwala n'atulenya geno babalimba twa ennyonyi ebatwala babawadde biliyoni mmeka. Oyo Kyagulanye bano abasajja abategeera dda. Bonna abamulyamu olukwe yabategeera dda. Nga basagona gye kuno bate bamuwa biliyoni 4.
Sekona njagala ojje kuno wetwagenda ewajja neggulu tebakuwa biliyoni 4 njagala ojje kuno omusajja n'atulengeza nti baabali bagenda kyeva nkugamba wenne wennaali kuno nga nkugamba ebigambo byange bino akasajja tekalyanga wadde n'ekikumi kya Museveni ebyo bebagambanga nti eri property ya gundi ya Museveni oli muntu wa Museveni wapi okuva n'olwo mu Kyagulanyi we yayingira ebyobufuzi taddanga mukulaba genocide musale nga byonna bigenda mu maaso mbadde mpitayita naye ngo akatambi kano omukyalo ono ng'agezaako okubayigiriza omukyalo ono musawo awangaalira eyo UK naye abadde agezaako kubanga alina byabasomesa ku Bolt Road Water abatalina kyemutegeera ku mazzi ago abamu balowooza okunywa amazzi agali mu bucupa kiri seefu era kyamaanyi nnyo tuulize bulungi kyatugamba bannayuganda bana njagala kubalaga nti amazzi gonna agali e Kampala gonona mazima kyamu ge banywa amazzi baga parking fena tumanyi Ministry of Health, Ministry of Waters nti amazzi go butuko otono galina okubeera 550 or either 500 naye wonna baga parking galina okubeera between this walina okubeerawo ku space n'akasaanikira kati mulabe Rwenzori talinawo space amazzi we gakomye n'akasaanikira mulabe Nivana 550 wonna baga parkinga tegayinawo we gakoma wadde space kale Nivana egezaako okulekayo ka space mulabe Hema Water mulabe bebaga parkinga gali badde gakoma somewhere here nga nera waliwo space between amazzi we gakoma ne mulabe gano Port Water mugalabe tegayinawo space between we gayina okukoma n'akasaanikira Ice Water mugalabe gagano gajjudde tegayinawo space we gakoma between akasaanikira kati mbuza lwaki tebateekawo space reason why tebateekawo space kubanga amazzi amalongoose ffenna tugamanyi mu nsi zonna wabeerawo space yakasaanikira n'amazzi we gakoma nga mazzi tewaliwo mazzi reason why kano bannayuganda bagapakingira ddala okukomera ddala ku mimwa nti amazzi bebalekawo space oxygen agenda kubeeramu eyo space and that space wagenda kutandika growing a bacteria kati the reason why kigana amazzi ge Uganda gakulaga nti simalamu gonna nga bagafiiringa paka ku mumwa ikitegeeza bagafiiringa paka ku mumwa kubanga amazzi bagalongoosezza nga simalungi ddala tegali ku mutindo ikitegeeza balekawo space wagenda kubeera oxygen bacteria etandika okugrowing that space kade ekitegeeza amazzi ge Uganda gonona gago mugalabe gonona gago mafu reason why tebalekawo space tolowooza nti bakufiiringidde nnyo baagala nnyo bakuwa akajjudde reason nti amazzi ingredients gye bagikolamu teri the best quality teri ku mutindo bebalekawo space kiba kitegeeza nti amazzi gagenda kukola ki bacteria egenda ku growing oxygen agenda kubeera mu space then the bacteria is gonna grow kati mwabanywa amazzi ne mugalekawo today and tomorrow mumanye nti amazzi ge Uganda gonna simalamu fenna tukimanyi nti amazzi gonna baga parkinga tegatuuka ku mumwa amazzi olina okulekawo space the reason why they are not leaving that space there kubanga bamanyi nti ingredients oba ebyuma byabwe ebigalongoosa tebagalongooseza ddala ku mutindo mukyamu kati gwaleka amazzi ge Uganda n'oganywa ne gasulawo manya enkeera onywa bacteria kubanga amazzi si kiki si malongooseze ddala amazzi amalongoose baali badde balekawo space gano gaagano tegalina space between akasaanikira amazzi gaali badde gakoma wano kati wano ne wabeerawo space amazzi we gasiza omuntu omulala gayinza ogamba kino amazzi ate gassa gatya go take that weyigira ku ekyo baali badde bateekawo space then the space
mu mazzi ag'ensi endala gonna galina space olw'ensonga nti amazzi bagalongoosezza ddala ku mutindo. Kati abana ab'e Uganda bajjuza obucupa bwonna ne bujjula paka ku mimwa kubanga bamanya amazzi tebagakoledde ddala ku mutindo. Singa balekawo space oxygen agenda kujjawo nga gakyalina mu maduuka then wagenda kutandika okujjawo ekyovu bagenda ekyoya oba bacteria egenda kutandika kutuulaawo. Kyenva mulaba Bannayuganda nga bwe munywa amazzi ne mwekwasa nzirukana bampadde obutwa bakoze batya so tojjukira nti ebisi byewanywedde byonna bifu biibyo. This is a Ugandan water. So webale kubanga wekumide ku NCK TV tewerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga abasigadde buterevu amawulire tujja kubanga tugakwera tujja kubanga tugakutuusa kuwona woli wonna wosinzidde sigala naffe tova